bannange kuno kulabula buli muntu yenna alina bizinesi mu ggwanga Uganda. Nkusaba vidiyo eno tugiyitako, oba bakukozesa oba weekozesa. Kino tekiriiko oba oli mukozi wa bbanka oba ki, wabula kino kituwala ffenna as long as olina bizinesi mu ggwanga Uganda. Bannange waliwo enkola etambula, omuntu ajja ku bizinensi yo n'akuwa ssente n'akugulako ekintu. N'akwata ssente n'azikuwa ng'oziraba nti kano ka $5,000. N'agula by'aguze n'obimuwa, oba wakumuwa ne balansi n'omuwa, n'atambula n'agenda. Naye ogenda okuddamu okutunula w'otadde ssente nga zifuuse ekipapula oba ak'emitwalo 5 nga kafuuseemu ka 1,000. Mbabuulire kino kizibu nnyo kyakwewala okuleka ng'olina Katonda nnyo, otherwise abantu batuuse okudda mu kyalo okulima. Mulaba enjogera ya ojja kulima osaaga, kati alina bizinensi wenna situkosabe, kubanga kino ekyazze si muntu. Waliwo omukyala, simanyi oba vidiyo eno mwagirabyeko, ngenda kugibawaako awo mube nga mugiraba. Omukyala ono kirayant yagenze ku ka mobile money ke n'emitwalo 41. Emitwalo 41 kwabaddeko obw'5 oba bwabadde 8 n'ak'omutwalo 1, nga zonna wamu zikola emitwalo 41. Munnange nga kirayanti akwata ssente azikwasa owaka mobile money, ng'owa mobile money aziraba ssente zennyini era n'azibala n'azza emitwalo 41. N'asindika kubanga yabadde azze oba kirayanti yabadde azze kusindika. Ng'omukyala asindika akola deposit ya mitwalo 41 nga zigenda. Nga kirayanti atambula agenda, ng'omukyala adda ku mirimu gye ng'era akola ku bakirayanti abalala. Omukyala yagenze okuddamu okutunula we yawummuliza emitwalo 41. Yawunze emitwalo 41 nga byo bwabadde obw'5,5,8 bufuusemu bwa 10,000 oba 10,016 ng'ak'omutwalo ko kasigaddewo tekaafuuse. Naye giri 5,5 bwonna bwafuuse omukyala yawunze, omukyala yavuddewo ekibu. Ngenda bawa ku katambi mubeereeko mu abataakalabye naye nga vidiyo eyo yagowize viral. Wabula ekiri mu comment section abantu bali mu kutestifyinga, abantu bayitirivu nnyo nga kino kyali kibatuuseeko. Era obwedda mu comment section waliwo n'omu eyagambye nti ye nno baamuwa miliyoni 3. Omukyala yagambye sisita we baamuwa miliyoni 3 ku mobile money okuzisindika. Nti amala okuzisindika oli n'agenda n'ogenda, ono agenda okufuna watadde miliyoni 3 mu kwana. Nga ssente zaafuuse obusente. Omulala yagambye nti waliwo eyagenda oba ku dduuka lye, mbu n'amuwaako emitwalo 5 n'amuguza ebintu. Omukyala agenda okuddamu oba edduuka yagenda okuddamu okutuna watadde ssente ng'akabadde ak'emitwalo 5 kafuuseemu ekibookisi. Mujjukira we twabeeranga mu ssomero basimanyi bakyabireetera abaana ebya primary. Twabeeranga ku ssomero nga batuleetera abo abafuusa ne babayita magician nga babaleeta ku ssomero, n'akwata ekipapula n'akifuulamu ssente, simanyi n'akwata ki n'afuulamu essaawa, simanyi n'akwata ki n'afuulamu buswiiti. Bannange ebintu kati biri mu kutambula yenziba gye babbamu abantu. Omuntu akuleetera ssente n'ozirabako, buno bulabika tugambe bufere, kubanga omubbi yajja n'akulimbalimba n'akubbako ekintu n'akitwala, naye buno batuyite bufere. Oba tugambe kati balogowe kati yenziba gye babbamu, bannange simanyi. Naye ba victims bangi abalabye ku vidiyo eno muteeyo mwetegereze comment section. Ba victims bangi
buli omu agamba kyatuuka ku sisita wange yazirika, kyatuuka ku boodi yazirika, kyantuukako nange nazirika, yenziba kati gye babbamu. Kyova olaba munnange vidiyo eno gisindikira omuntu yenna gw'omanya alina bizinesi mu ggwanga Uganda wano. Gwe wenna asuubira okutandika bizinesi tugenda kukka ku mavivi kusaba. Omuntu agenda kukuleetera akakadde. Okwate ebintu byakakadde obimuwe yagende ssente zifuuke. Olaba looseeyo. Era mbasaba bannange mbeegayiridde woba olina omuntu ng'alina bizinesi bandi muyambe. Muwe linki ya vidiyo ajagirabe. Oba mugambe anyiikire okusaba Mukama amutalize awugule abantu abo abatambula nga bakola ebintu ebyo baleme kutuuka ku bizinesi yo. Omukyala yawunze nakati tabikkiriza kansooke mbawe ku vidiyo mubeere nga mugirabako. Kansooke mbalage ku vidiyo wano mugirabe. Omukyala yawunze agamba ye takkiriza takirabangako, ssente bwe yaziwummuliza zaafuuse obw'olukumi. Zaafuuse obw'olukumi. Bannange kino ekigenda mu maaso Mukama Katonda yekka y'aba atusaasira otherwise. Oba ani yaleeta eŋŋombuya ojja kulima osaaga. Bannange nze sijja kulimamu saaga namu. Sijja kulima. Bw'omanyi okuba nga kino ekintu kizibu nnyo kyakwewala. Ng'omuntu azze n'akuwa ssente ng'ozirabako nti ddala ssente. Nti ddala ssente oba kati tuteekewo zi Bayibuli ku mirimu. Tuteekewo zi Bayibuli ku mulimu, obeere ku mulimu ng'osaba oli wajja n'akuwa ssente kugamba ziwummulize awo mu Bayibuli. Musajja gwe simanyi kifo ky'oli. Naye kale kansa. Guys, waliwo ekintu ekinkuse naye mpulira tekigatta sikitegeera. Customers nasaba request. Nampa emitwalo etaano okukula munaana nga kuliko n'omutwalo gy'emitwalo 41. Nteekeddeko kasitoma ssente nezizinga nga zizinze bwenti ssente ozira ennyingimu siziteekaawo kumi. Uganda mmunye zesumira ssente endala bwa 10,000 n'omutwalo kubadde kungulu n'obwa 10,000. Mpulira sigatta mpulira nga takitegeera naye mumudde. Bwali kumira okakula omunana babula kufuuseemu obusukka my God. Nyinza olikodinga vidiyo kuse nenkolako transaction ezimu nenkolako ku reverse ziganye okukolayo buli kimu kigaanye naye mpulira sibitegeera. Olowooza omulabi omukyalo oyo yawunze mukazi wattu yawunze. Omanyi emitwalo 41 okubanga bazikubyeko mu bizinesi tetugaanye bababba ne zisingakaawo. Tebeerezamu omukyalo ono nga bamukozesa bukozesa agenda kunnyonnyola atya boosi we boosi abikkirize ku ssente zaafuuse. Nti bampadde emitwalo 41 oba 55 obwabaddeko ne bufuukamu obw'olukumi. Ogenda binyumiza otya boosi. Abakozi bangi bagenda kukwatibwa batwalire mu makomera nga babboosi babateebereza okuba nga babbye. Era bannange babboosi tubasaba nga temunnaba kubanga mukwata abakozi bammwe okubatwala mu makomera okubasiba. Bannange ebintu bibino mugende mulabe vidiyo y'omukyalo ono. Ba victims bangi aboogera ku kintu kino kisobokera ddala. Nze mbadde mpulira biri bye bagambanga ngasimanyanga waliwo ebibba ssente. Waliwo ebibba ssente tuwikkiriza amasaani gye gali. Amasaani gye gali amayembe gabbira ddala ssente n'oteekaawo ssente zo oli ng'agamba nesuze n'agakadde nezokeera nga baatudde kaata. Mu nnyumba nsuulamu bw'omu. Nga ssente zigenda. Ebyo mbadde mbiwulira naye nze kino mbadde siwulirangako ekya ssente mbuzaafuusa. Nabirabako eri mu pulayimale. Manya ng'oli ne muleeta tishu oli nagifuulamu ssente. Ne muleeta simanyi biki oli n'anfuulamu awo essaawa.
byebyo biri ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda wano. Kino tekigenda kusosola oli boosi, oli mukozi, olina ka bizinesi ko bakukozesa, tebigenda kusosola oba tekisosola. Ate tolina bw'ogenda kukyewala wabula kino mukiraba Katonda yekka. Katonda yekka yagenda okuyamba okuwugula abantu bano baleme kujja ku bizinesi yo. Baleme kujja ku bizinesi yo. Mukimanyi abantu bagenda okudda mu kyalo mmwe? Okimanyi bwe tugenda okudda mu kyalo? Bannange simanyi. Ekonomi yafuuse ekonomi. Buli kintu kyona kya bbeeyi. Bannange Uganda kati Uganda tekyabeerekamu mmwe. Buli kintu kya bbeeyi. Obufere bususse. Abantu kati be baagoba ku makubo, be baamenyera amayumba, bimanyi bye baakoze biki, kati bonna bazze mu bufere. Ogenda kumpunya sitaani ng'atambula kyeru. Tekati kati atambula kyeru. Sitaani mwatambula kyeru. Tunuulira abalira ebisiyaga kati tewakyali abakuba ku mikono bavayo ne beeyogerako. Abaana bagenda ku masomero, omwana nadda ng'eyagenda talya bisiyaga ab'ebisiyaga. Omwana n'agenda ng'eyali taliimu biki, abaana bayize emize kugamba sitaani ali mu kweriisa mpola. Abazadde tusituke tusabe, abalina bizinesi mu Uganda tusituke tusabe. Kino tekigenda kusosola oba bakukozesa saba kubanga bagenda kutwala mu kkomera nga kintu kino kikutuuseeko. Tolina bw'ogenda kunyonyola boosi wo okukakkana nga bazaddewo babatunzizza akutaka basasule ebbanja lya boosi. Obadde olina akantu keweekoleddewo nga gw'okkakkana nga okatunza osasule ebbanja lya boosi n'otaliddeeko odde ku ggulu. Togamba kati eggwanga liri ku bunkenke. Eggwanga bannange abasabi twongere amaanyi tusabe. Bw'oba okimanyi nti oyagala okuba nga osigala ng'okyayimiridde tusaba. Kubanga nze olwalya vidiyo eno nasoose n'entula n'enfumiitiriza ne ngamba mazima eno kino ekintu kino kitandise kiri. Ate nga n'abali mu kuba nti ba victims bangi nga kyali kibatuuseeko. Naye ndowooza babadde nga tewali yali avuddeyo kwogera. Kati omukyala we yavuddeyo n'ayogera abuusizza abantu bangi. Abongera okitegeera. Naye kino ekintu tolina gwe bw'ogenda kukibuuka kubanga oli akuleetera ssente ng'olaba ssente. Ng'olaba ssente nga tolina osobola zigaana. Olaba bw'ogenda okutunda ettaka lyo lya miliyoni 2, lya miliyoni 5, oli akuwa ssente nga ozibala olaba nga miliyoni 5 zezo okula endagaano sayininge bakuwa ssente byatambula agende kufuuke. Ogenda kwogera otya mbu ssente zaafuuse? Ugenda kumugamba otya mbu ssente zewampadde zaafuuse maidiya? Miliyoni 2 zifuuke mwaka kadde ako oba 5. Ng'ettaka wamaze osayininga wali waddeyo. Wano we tutaasabe tewali agenda kutala. Ffenna tukke ku mavivi tusabisabira bizinesi yo. Giwonge mu maaso ga Katonda, gikwase Katonda. Buli alina ky'otunda kisabire n'etaba bizinesi, olina ky'otunda kisabire kubanga mutuuse kati okutunda ebintu byammwe. Ekintu eky'emitwalo 5 bakakadde okitunda omutwalo ogwo bazikuwe zimale zifuuke. Kyakakadde nti oli akaleeta akakuwe ng'olaba akuwadde kakadde ozibale nga ziwera naye bw'amala okugenda zifuuke. Akabadde akakadde zifuuke emitwalo 10. Mulaba abantu bagenda okutuuka pressure. Mane ngesima kiri mu Uganda eno gasirenti. Eno bannange mbabuulire guys tutujja naye sitaani ali mu kweriisa mpuulire. Simanyi oba mukiraba naye sitaani ali mu kweriisa mpuuli mu ggwanga Uganda. Bwe tutaasituke, bwe tutaalwane lutalo, omulaba agenda kutumalawo nga tulaba bwe tuti. Kino kibuukirawo mazima mbuulira gwali eri kino oyinza kukibuuka otya? Waba si Katonda kukutaasa ogenda kukibuuka otya? Kubanga okiba ekitipuli kya ssente osobola okkikwera n'olaba nti kituufu. Naye bakuli kya ssente ng'olaba nnamu.
kati kyova olaba nti kati bijja nakutandika ng'oli akwata ssente omutwalo n'agukuwa ng'akuwadde gwa ssente naye ng'alina byagukoleddeko, obadde olina akakaddeko mu sseefu ogenda okwata omutwalo gwakuwadde ogusuule mu ssente zo zonna zibule zigende nga zikette nga tukaabirire Katonda. Bwetutaakaabirire Katonda mbabulye tugenda kusaanawo nga tulaba nti okusinzira kati ku bintu byendaba ebigenda maaso mu ggwanga Uganda tugenda kusaanawo nga tulaba. Ebibambulira bikyajja. Omwaka guno okuvayo gwatandikira abantu bali mu mazima. Omwaka guno okuvayo gwatandikira abantu bakaaba. Uganda tekyalimu ddembe, Uganda tekyalimu ssanyu, Uganda abantu beekyaye nga gyenkomeza. Mutunula kati mulabe. Uganda kati bw'ova ku kyeyo era mwabali ku kyeyo mbabulire. Gumira awantu wooli. Bw'oba ng'obadde olina engeri gye weeyisayisaamu ng'owulira obikooye guma, osooka omala okumanya nti kati nzira e Uganda nzirayo neesibyeza. Kata yaggaddewo. Kata tebatakkiriza bannayuganda kuva wano Uganda kuyingira kati okweka ng'olina ID. I think nabudde bagamba kata bw'oba olina ID yayo kati yo ekirungi ekikwabo abaakomawo wano nga mwajja mu vacation ID zammwe ziba zikyali valid ng'osobola okuddayo. Naye kati bano abalina visa empya nga it's gonna be his or her first time okuyingira kata tebakkirize. Dubaaya nayo yaggalawo. Kakati Saudi nayo yaggalawo. Tetumanyi baggulawo ddi abantu balema okutambula. Kati gwali eyo ng'oli eyo manya gw'ogenda okuba ng'oyamba ku bantu abali wano e Uganda. Bw'oba ng'oli eyo ng'okyasobola okuweerera omwana oyinza okuba tolina kasente k'oseevinga naye ng'osobola okuweerera abaana bo ne banywa. Sooka ogumire awo. Tulindeko ebintu bimala okutereera tulyoke tukomewo ewaka. Tulindeko ensi zino zimale okuta nti kati omunnayuganda akkiriza okuyingira Saudi, omunnayuganda akkiriza okuyingira Dubai, omunnayuganda akkiriza okuyingira Kata. Olyoke otya omulimu gw'olina. Kati mwawali wano e Uganda ng'oli oba oyagala kutandika process, lindako okuteekayo ssente zo. Bino ba agent tebagenda kubibagamba, I'm telling you. Tebagenda kubibagamba because nabo beetaaga ssente. Weewaawo twetaaga ssente. Nange kennyini bizinesi yange ya Airbnb bensinga okukusinga bava bweru. Naye bino tulina okubibagamba. Bw'oba okyali kalimuko sooka osibemu lindako okukomawo. Kubanga manya bw'okomawo tugenda kubeera kizibu okuddayo. Singa odda nga tebannaba kuggulawo nti osobola okuddayo. Bw'ali wano Uganda mbadde nkugamba ng'oyagala kutandika process ya kutagolinga ng'ogenda kuyingiramu kuba nze tumanyi kino ensi endala zikyasiba. Lindako okuteekayo ssente zo, leka ssente ezo sooka obeere nazo. Ssente tezigenda kuluma, ssente tezigenda kwegaana, omanyi nti oyagala kusagolinga, ssente zo zitereke. Lindako ebintu biteere, oyagala kugenda Dubai. Agent takugamba mbuleeta ssente tugira tutandika process bwe banaggulirawo. Linda kuba mala okuggulawo olyoka otandike process. Honorable Kasolo yavuddeyo n'agamba ati yagambye era yabadde asaba Pulezidenti Museveni mwalira ng'amusaba nti bagira baggalawo Abannayuganda babe nga tebakyakkirizibwa kufuluma Uganda mbu bagenda kukola. Kati kitegeeza ekijja si muntu. Ekijja si muntu. Ffenna tukimanyi nti ensi z'Abawarabu ezo muziraba. Tetugaanye ababi be bali abaana gye bali abasafalira naye tezense ennyangu ez'okuyingiramu. Era bangi abali mu nsi z'Abawarabu nga baganyiddwamu. Abaana bammwe basomye lwa nsonga oli Buwarabu. Oguzeyo akataka oba ozimbyeyo obuyumba bwo lwa nsonga oli Buwarabu. Osobodde okusasula bills oba ez'amaana oba ez'amalwaliro lwa nsonga oli Buwarabu. Nga singa wali wano Uganda nga waalibadde tosobola kumanejinga oba kumalako. Ezo enzizo ennyangu z'okuyingiramu nti Dubai nnyangu, Kata nnyangu ya kuyingira Saudi nnyangu, ezo ensi z'Abafeesuuti.
nnyangu za kuyingira. Kati ensi zinene ezisigadde kizibu kya kuyingira kuba oluusi input tabaawo miliyoni 810 kutta waggulu. Input tabeerawo. Kati laba ebiriwo ebigenda mu maaso nze ndaba ng'ebintu bitabuka simanyi mulaba mutya naye nze ndaba ng'ebintu bitabuka. Era woba olinamu akasente tokasaasaanya. Tukasaasaanya kuba nze natuse n'okugamba oba kinatuka ne bagamba nti kati buli munnayuganda bagenda ku motoka bamugyeyo like basindike komewo ewaka. So kati oba olina akasente fuba okuseevingako koko natokasaasaanya. In that tonna ekijja nze ndaba nga simanyi mukama atusaasire ebintu bitereere. Ebintu bitereere otherwise simanyi kyakukola. Simanyi kyetugenda kukola. Otuba tuliko obuyambi bwa Katonda. Ekyabalungi bange ba diary alina amatu awulirize. Bw'oba olina akalimoko olwaleero oba oli Saudi oli Dubai oluwa sooka okanywezeemuko sooka olindeko okuta obanga babbonsi b'obadde obatera ate ofeesi ebanja kubanga contract yo eggwako you want to come back ogende Dubai oyagalako mawaka ogende Tata obiwulira ebiriyo bakyasibye okusooka olindeko contract ebadde ebulako emyezi 2 bw'oba weeteeseteese nga osobola okubeera e Uganda wano okuva mwaka mulamba nga weeteeseteese olina obusente bw'olina kyosobola okukola you come back home. Naawe akoye bw'oyo okikoyedde ddala ogamba no matter what oba nnina oba sirina ngendaka komawo bw'oba olaba nga tosobola naye bw'akyalina olugendo nga tonnaba kutuukiriza biruubirirwa byo ng'owulira okyasobola okwongerayoko gumamu. Tekyabalungi naye nga mbeebaza mwenna abeekuumiddeko okuva gye twatandikidde mpaka kati. Amanya n'eddoboozi Magi emuweerezaawo ate nga oli ku Magi Kyeyo Initiative YouTube channel. So ngenda kuba nga vidiyo eno ngifundikira wamu eno nsubira olina ky'oyizeemu. Era kiba kirungi nnyo n'ensaba oba nsaba kyalibadde kirungi nnyo n'olaba nga vidiyo n'ogimalayo. Oluusi ebitandika biyinza okuba nga bye bikolera ate ebiri mu makkati nga bikolera oba ebisembayo ku nkomerero nga bigenda kukolera bigenda kukugasa. So kati yalinga vidiyo tugezengako okuzimalako amyakubira. Kale kyekyabalungi bange tugenda kuba nga tusinkana mu vidiyo ezidako. Waliwo oterege mbadde njagala okwogerako bamba okolinawo vidiyo ndala. Ndowooza ka tubukolere vidiyo endala kubanga kino ekintu bagezezzaako nnyo naddala ku TikTok eyo okubabuusa naye abamu temunnabuuka era bakyababbira mu buntu obwo. Ngenda kukola vidiyo eddako nja kugiteekako obufere paati 2 olaba nga tudde vidiyo ngeriko obufere paati 2 jangu ogirabe oba nekikyenjogerako. Tugenda kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako naye nga temwerabira bano erina Airbnb oba kituyita furnished apartment. Oyagala okomawo Uganda mu vacation, oyagala kunoonyako oyinza okuwummulirako ogamba saagala kudala te mulayisi eri mu kyalo ate ogamba saagala kupangisa nnyumba ate gula TV gula bitanda gula biki kugamba nga ate oyagala olivingireko ate mulayisi eri eriko wagguluko mbeera omuntu abaddeko kuteyo oba ng'olaba onoogula ebintu era ogenda kubeera wano Uganda mwezi gumu myezi 2 ojjeyo kati jangu okuwa patimenti wogenda okubeera buli kimu ekiri jangu tuteese bwe mba ntitawo nawe oyitawo obeerewo oba mwezi gumu oba myezi 2 ebbanga lyezze wano okukaholide omala ogenda okusinga wonaagula ebintu ate era ng'ogenda kumala ate obitunde ng'otuusa okuddayo. Kati jangu edekuwe furnished apartment, toilet ziri munda, effumbiro liri munda, buli kimu okisangamu ekyokukozesa. Bw'omanyi okubeera awantu nga just wogera bwebulizi byakulya kufumba sigwa sasula bills birina engeri gye binyumamu sigwa sasula bills sigwa sasula amasanyalaze sigwa sasula amazzi weebaka bwebala nakwegulira byakulya ne weefumbira sigwagula gaasi birina engeri gye binyumamu
tojjangu mukwano jangu nina apartment ezo wosobola okubeera wabula location mubuuza nnyo location bane nina Kyengera ne Namuŋŋoona unit ninawo emu Kyengera ninayo unit ziri bbiri Kyengera ninayo unit ziri bbiri so mujje tubenga tulaba mumpagireko ekirala nina airport pickup oyinza ogamba sagala airport naye mmadde njagala mumba mutima ku airport ngenda Jinja ngenda Masaka ngenda wa airport pickup weri enamba y'essimu eri 0708 95 32 6 yita ku namba y'essimu eyo ojje mbe nga nkukolako mubeere bulungi Mukama abankumire nnyo oyo atakumira mpeera omugabi w'obulamu ate era omukubi waffe bye bye